The Newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yenkyalo lunaku olwaleero bw'abadde agenda maaso n'okuba ng'ayogera ne munnamawulire Annual Katamba agenze maaso n'okubeera nga akawaŋŋamula abisse Mathias Mpuuga Nsamba era n'agamba nti kyannaku nti mu kiseera kino eky'emyaka ena tufiiriddwa ba Deputy President babiri nga kw'otadde n'omugenzi Mama Jory Mugisha. Bobi Wine wasinziridde okubika Mathias Mpuuga awo nno wetujja ebyabeedi biwanika Medadi Sseggona n'ababaka abalala. Bobi Wine yagambye ekyamazima amatuufu kikuwasa ennaku okulaba nga ababaka betuwalinamu essuubi era betuwesiga ng'ate be abaatulyamu enkwe ne bafuuka obaolyawo abagoberera ebyo nno oba kyayise interests zaabwe nga basekinoomu. Mu ngeri ye Bobi Wine yavuddeyo n'ategeeza nti bagezezzaako okutwawula ku Buganda naye mbajjukiza nti nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omubanda wa Kabaka ate ow'akabi, ekitegeeza nze ne Buganda tuli tuti era tosobola kubeera nga otwawula. Bobi Wine yagambye wagenda mu maaso n'okwenyigira mu kalulu wabula kagenda kubeera kyayise protestive vote. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ate ku buli ssekinnoomu mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe. Nkusaba ate na subscribing osooka subscribing ku mukutu guno osobole okubeera nga ofuna emboozi zonna ate nga tuzikutuusaako ku mukutu awo wennyini mu kifo w'osinzira w'okubeera mu comfort zone yo. Kankwe vidiyo eno nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ebigambo bino ku Mathias Mpuuga Nsamba mwamubikidde. Akavidiyo kano kawanvuko naye tulabe ensonga. Twafiirwa Deputy President, twafiirwa ba Deputy President babiri. Omo olumbe lwamutwala omulala enguzi yamutwala. Deputy President wa Western Uganda Mama Jory Mugisha oluvannyuma lw'omukungubagira twalonda Deputy President omujja nga Joly Jacqueline tukamushaba. Omukyalo oyo mulwanirizi wa ddembe nnyo, in fact mu kulonda kwa 2021 yete yasobola nakunonda kuba yali musibe mu barracks emakenke bamukwata ne basiba musiba. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bamutulugunya nnyo yamala ebbanga erisuka omwezi mu military barracks nenaavayo nga mugumu. Tuli basanyufu nti yakkiriza obuvunaanyizibwa otukulembera mu bendobendo eryo mu acting capacity paka ate delegates conference oba tabamiruka wa NUP wanaatuula mu myezi egijja oba oliawo ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu oba nga tetunagituukamu egyo emyezi okusinziira bwe tunaaba tusazeewo. Mu kitundu ekya Buganda era Deputy President waffe omukadde byenyigiramu mwenamu abiraba era oluvannyuma lw'okugaana okuzaayo ssente z'omusolo n'oluvannyuma lw'ebikolwa bye n'ebigambo bye okulaga nti takyali memba waffe. Twalonda Deputy President omulala nga ye Alhaji Muhammad Mwanga Kivumbi yaliko Minister wa Finance mu government yaffe ya NUP era nga kati ye yakulira akakiiko kaffe akalondola ssente z'omusolo Public Accounts Committee nga ye ssentebe w'ababaka abava mu bendobendo lya Buganda Parliamentary Committee caucus sorry. Era kati ye Deputy President waffe tuminamu essuubi dingi kubanga musajja mugezi musajja muntu mulamu tuminamu obwesimbu kubanga erinnya lye terifulumangako mu skando yonna yakubba ssente za muwa musolo. Tuze tumulaba yakulembera banne
edda ffe twali tukyalina baana bato popular resistance against life presidents n'ebirala so tulina essuubi nti ajja tukulembera naye okusingira ddala nsaba bannaffe bammemba n'abo abawagizi baffe mu kitundu ekya Buganda okumuwa support tasobola kumalako nga temuwadde support mumuwe support atukulembere tusobole okuggusa luno olutabaalo kati amanya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu bigambo bye yagenze maaso n'okubera ng'ategeeza nti Mpuuga yafa enguzi yamutwala naye n'agamba nti musanyufu olw'okuba baafunye amuddira mu bigere Muwanga Kivumbi ng'agamba nti mpaawo n'omu ateesiga mutwe gwa Muwanga Kivumbi nti era bamusuubiramu bingi nnyo naddala okubeera ng'agatta ettundutundu eribadde mu masekkati gaabwe kibiina kya National Unity Platform kwoteeka ate oboolyawo ne Buganda wano eno Kyagulanyi nno wasinziridde n'agamba nti bakoze kinene okwagala okumwawulako Buganda naye tasobola kuva ku bwakabaka bwe kwoteeka eggwanga lye kuba tekiri kyuka nti bo Baganda ate n'ekirala nti yaliwo okugatta abantu bonna kyova olaba abeera n'abakulembeze ba Deputy President mu bitundu ebyenjawulo owa Western, Eastern, Central n'aba nga ye ng'omuntu atwala Uganda yonna kyokka ate nga n'ebitundutundu ebyenjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo era azikiririzaamu aziwa ekitiibwa na buli muntu kyakiririzaamu. Era njagala nkyogereko nti tewali atamanyi era tewali ayinza kwefuula atakiraba nti wabaddewo kaweefube mungi nnyo ow'okutusiga ekifaananyi fe aba National Unity Platform nti tuvoola obwakabaka ate nga si kituufu nze gwolaba nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo neddira Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira yinze mubanda wa kabaka owakabi gw'owulira kimanyi kabaka wange njagala nnyo kimanyi jjajjange omukulu w'ekika njagala nnyo kimanyi nti obukulembeze bwe waffe njagala nnyo naye era bwaliwo kaweefube ate ng'ava mu abo abaali abamu ku ffe oluvannyuma lw'okukola amawano gaabwe baayagala okusala amagezi gonna gonna ekizibu kyabwe okukyeyambula ate befuule nti bw'oba olemedde okukanya nabo mu ngeremu oba endala then oba owakanya obwakabaka kiringa bwe mbeera mu famire nga muli ne mukuluwo n'omugamba naye gwe gundi ggwe okutte mu nva n'agamba oŋŋamba otya nti nkutte mu nva gwolabika kati onyooma taata tugamba gundi gwokwata mu nva ate kikwatagana kitya n'okunyooma ewaka waffe nze siri mwana wa wano so obulimba obwo butambudde nnyo nnyo tebwakoma waffe Mengo bwatuuka ne mu ekereziya so nayagadde kubanga obwo bulimba bwenyigiramu n'abo abaali abakulembeze muffe ate mwanatu nze ng'omuntu nesiweebwa mukisa kusangulawo bulimba obwo kuba munnange newankubadde nange ndi mwana wa wano siwebwangako mukisa kugenda ku rediyo yaffe ey'obujjajja eddoboozi lyange nange liwulirwe eddoboozi eryange teriwulirwa ewaffe newankubadde abantu b'ewaffe bannonda ng'omukulembeze ow'oku ntikko teriwulirwa ku TV zaffe newankubadde abantu b'ewaffe baagala oddiwulira so kwe kugamba muganda wange Honorable Muwanga Kivumbi nti obumu ku buvunaanyizibwa bwo kwe kusangulawo obwo bulimba Obuganda bumanye nti munnange tetuli bavvoozi wabula waliwo ekifaananyi kye bafuba okutusiiga okutukyayisa ewaffe ne mutuma agende asangulewo obwo bulimba newankubadde ffe aba NUP tuvimba kubanga tuli bamulembe tuli bavubuka tetulina eswaga naye genda ng'ovimba n'eswaga eryo naye bw'otuuka mu maaso g'abeene okole ki weeyale era olage nti tuli bawulize naye ensonga era ozisimbe ku lw'abaana ba Buganda saakomyawo ne musindika ne wajjajja Mbuga ne mubasiraamu bonna era bwabayo bulimba bonna bonna abusanguleyo bwatabawo bulimba abawe essuubi bamanye nti bannange mbadde munyigirizibwa naye ndi omu ku mmwe bantisa obuvunaanyizibwa bano ngenda kukozesa buno obuvunaanyizibwa okulaba nga ntereeza nga nkomyawo essuubi n'okusingira ddala nga nsangulawo obwo bulimba
nyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wasinziridde n'asindika obubaka eri ababaka ba Nuupu abali ku kadi ya Nuupu nga bo munnange basalawo okubeera nga batuukiriza biruubirirwa byabwe nga Ssekinoomu oba kye tuyinza okubeera nga tuyita individual interests okweyagaliza okwa Ssekinoomu n'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Agamba ababaka abalinga bano mu kalulu ka 2026 babataddeko eriiso George nnyo nnyini ddala era n'olunaku lw'eggulo yabadde mu bitundu by'e Butambala ku mukolo gw'okwebaza ogwa Muwanga Kivumbi gwe yadde ategese. Yategeezezza abalonzi nti bane mutunuulira abantu si kuba nti alina kaadi y'ekibiina kya Nuupu mulyoke mumuwa akalulu bwe mumulaba nga taliimu nsa mumusambe mumugambe genda yiiri eri kansooka enkuwe bino ate nabyo obirabe. Bannaffe abamu nga bammemba baffe abalanga bagenda ne mu parliament ku tiketi ya NUP nga tabamu bannamateeka abalooya nga nze wano naye oli memba wa kibiina ekibiina kyakulonda ku mutendera guno ne ku guno ne ku guno ne ku guno naye ogamba ekibiina ekyo tekirina constitution abaffe mubadde mutambulira ku ssemateeka ki temulina amateeka gabafuga wafuuka otya ebyo byoli mu kibiina wafuna otya obukulembeze obwo mu kibiina nga tekirina ssemateeka ekitegeeza oli mumenyi w'amateeka ekitegeeza obadde memba wa gurupu yaba yayi itayina mateeka gagifuga so lwaki ngamba bwe ntyo ebyo byogerwa bannaffe nga biva ku mitima naye nga tebiva ku bwongo ate nga kiba kirungi naddala ng'oli mukulembeze omutima gwo n'obwongo bwo ne bikwatagana. Mu ngeri y'emu His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine yategeezezza nti bakugenda mu kalulu kano aka 2026 wabula nga akayise protestive vote era agamba kakulabisa n'ogenda mu maaso n'okubeera nga yemu ku strategy ez'okubeera nga zijjako Mwami Museveni. Ko twagala tukakozese nga process twagala tukakozese nga opportunity nga fighting front simanyi oba olideko ekigambo kye bayita protest vote nakitabango kiransa exactly. Mwami Museveni alina obusobozi bonna obubba akalulu naye kulowooza lwaki atuyona mu kiseera ky'akalulu alina obusobozi bwonna obunkwata nga ndi wano ne bwe tuba tuli ku kamera tukola interview ya NTV ne bajja nti abasajja bazze ne bamusitula ne bamukuba mu drone ne bamutwala gye bamutwala naye olowooza lwaki takola ekyo tukozesa every turn amateeka ina kooti z'amagye n'ebirala byonna naye lwaki bagulirira bannamateeka. So olina okumanya nti Uganda teriyuka eri mu global community ate tulina omukisa nti twesanga ku kiseera kino ng'ensi yonna yonna etutunuddemu so n'akalulu tukakozesanga tool nti kati kiseera ky'akalulu yeekweka mu democracy amawanga agatwetolodde gamanyi nti Uganda eri democratic kubanga Mwami Museveni buli myaka 5 ategekawo akalulu so akalulu ako kennyini ketwagala omumunyiya. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu leero ku mboozi gy'atuwadde tatulekeddeyo kagero na lugendo lwa Kapere e Dubai ng'atugamba nti Kapere ono mwattu yeggalira ate mu woteeri mwe yali asuze kata ayitireyo yakanyumamuko nabyo tubirabe lumu ate. Kapere ndooza n'agibanyumiza munange tutuuka e Dubai Kapere ndooza yali tasulangako mu woteeri ya bbeeyi bweto Kapere ayingira mu hoteli bankubidde bukubizi nebagamba waayi tulina obuzibu wano olowooza Kapere akyali mulamu nembuuza kyekibaddewo nti bakonkona tukubye oluggi Kapere taggulawo kati tukubidde na hoteli ekubidde poliisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga Kapere yalira kisiize omanya okutukumu kwe kuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano ke banyiga tindi nga bakonkona kaali katunudde ku saidi akutu okutawulira Kapere yamaze ebbanga mu hoteli nga tafuluma naye emboozi eyo endala ndowooza Kapere yanagibanyumiza olwaleero kano bibanyumiza mboozi nnyingi. Enkujjukiza nti gwe yagala olanga naffe ku Beyond the Newsroom nooti 77 kwoteeka nooti 74 tuwe bizinensi yo tugikuba abantu mu maaso ate tojja sigala ekyo ekimu munzikirize banywanyi wano wennyini bwe mba mbateera ate
ate tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zenkyakuleetera ate mbakulisayo nnyo mu kivulu ky'omuyimbi King Saha. Mwebale mwenna ababaddeko nga mustreaminga live ku Beyond the Newsroom, kyemukola ate kyemwakoze kyammwe nno mungi. Yongera okubeera nga ate otwagala naffe kuba tubaagala nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.